Edi Mutwe Akireo Kivumbi Jeno Gaddafi ne Simati wa Bobby oba Wakabi Simati bazzemu okubeera nga babasomera emisango buto nga bwenjagala owulire era ng'eyembeera bwetyo bwebadde mu kooti e Masaka. Jjukira Edi Mutwe ne Akireo Kivumbi bo bali luzira ate era omulamuzi abasomedde emisango nga bano ababiri bali ku nkole ya Zoom bataddewo akatambi awo ne baba nga b'emisango egyabwe bagiwulidde bali ku mutimbagano kubanga babadde tebaliiwo. Jjukira Edi Mutwe ne Akireo Kivumbi mu kooti eyasembayo bano ababiri babavuga mu mmotoka ya drone ne babatwala mu kooti e Kawempe ne babakyajinga ate buto emisango emirala. Kooti y'e Masaka eri mu kukyajinga bonna bano abana emisango gyeri mu kubavunaana ng'era emisango gino abavuna oba eyateekayo emisango yali Mathias Mpuuga nga yeekobanye n'abamu ku bannamawulire ab'e Masaka ng'egimu ku misango gye babavunaana mbu baabakuba ne bababba era nga bakozesa eryanyi nti mwalimu n'ebiso mu ebyo ebintu bye baakozesa ne baba nga basobola okubba era nga mu bimu ku bintu bye babba mwe mwali ebintu nga jampa ebintu ng'obusimu obutono obusimu bw'amapeesa butekino ne bwayifo ne bwayiteero n'obulala nti bano baabukwata ne babibba ebintu ebyo amasweta jampa simana biki ne babibba ku Mathias Mpuuga n'abamu ku bannamawulire. Olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda e Masaka okuzinka mukwano gwe amanyiddwa nga Pascal. Kakati ate kwololo nnyini kooti lwe yatuula baasalira bano omusango era okusaba okweyimirirwa kwabwe kooti n'etakuwuliriza kyokka ate nga tumanyi babazzizaayo wabula ate emmotoka ya drone yalabibwako ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu ng'evuga bano ababiri Edi Mutwe ne Akireo Kivumbi ate bo ne baleetebwa mu kooti y'e Kawempe Magistrates Court era ne baddamu ne basomera emisango ate emirala nga gino gyanjawulo ku giri egy'e Masaka. Kooti y'e Kawempe yasomera Edi Mutwe ne Akireo Kivumbi egimu ku misango nga mwe mwalina omusango gw'okukola dduyiro olunaku lwe baselebratinga amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kibiina ku kitebe ekya NUP ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okubiri omwaka guno gwennyini. Kati kooti yagamba nti bano baakola dduyiro atakkirizibwa mu mateeka era baamenya amateeka. Kakati kooti y'e Kawempe neddamu buto okubeera ng'ebasalira omusango. Kakati bo ate ne babatwala ne babasibira eruzira ku upper prison. Kati babadde bali luzira ate ng'emisango girina okuddamu okutuula olwaleero nga 22 omwezi ogw'omunaana. Kooti neetegeeza tebadde na busobozi kutambuza babiri bano kubeera ng'ebaleeta e Masaka babeere nga basomebwa emisango buto. Mu misango gye nkugambye egimu ng'oyinza n'obutagitegeera era ngenda kuwa olutambi wano obeere ng'ogenda maaso n'okubiwuliriza. Kooti eno egamba nti mu misango gino gye bagenda obbasomera gye njagala owulire kubanga omulamuzi ono si Muganda asoma waliwo abavuunula. Ngenda kuwa olutambi owulirize bulungi nnyo omusajja ono nga vvuunula nga asala emisango egimu nze naawe nkakasa tetujja kugitegeera naye kankuwa olutambi ekiri mu kooti e Masaka oba ekibaddeyo kyenjagala owulirize. Babasomedde emisango nga gwampuliriza nabo bennyini be bagisomera oyinza obutabitegeera. Buli lunaku wabaawo emisango emipya egyeyongera ku keesi y'abano egimu nga tegitegerekeka egimu nga twagisuubira nti ejja kubeera nga gibasomebwa. Kakati gwawuliriza omukutu ogwa Red Zone TV naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga nyongera okutegeeza nti full video ojja kugisanga ku mukutu gwaffe guli gwe nkugamba ogwa Uganda 24. Kansooke nkuwe bino owulirize engeri omulamuzi gy'asomamu emisango ate nze gye tubeere nga tweyongerayo. Authorities are referred to is Bongomin Richard Uganda, that is Seniors Criminal Application number 37 of 2008, and Byamukama Abel and another versus Uganda, High Court Miscellaneous Criminal Application number 3 of 2020. Those are authorities cited. However, it is worth noting the court may, in the exercise of its discretionary power, overlook this requirement and admit an applicant to pay, even without proof of such circumstances. Yes. See Foundation for Human Rights Initiative and that versus Attorney General Constitutional Petition 18 now here that no exceptional circumstances were pleaded.
any of the applicants in this matter. Baloya b'oludda baloya baabo abateekamu okusaba kuno gye baleeta. That no exceptional circumstances were pleaded by any of the applicants. Tewaliwo nsonga ya nkukunala oba ey'enjawulo ennyo eyaleetebwa Which they pleaded the applicants themselves. abo abateekamu okusaba kuno okw'okweyimirira. However, as already noted above, this did not take away the discretion of this court to either admit the applicants on bail or deny them. Ekyo tekigaana kkooti This court in exceptional kubeera nga ekkiriza okusaba kwammwe oba okugaana n'okusaba kwammwe. why they ought to be released on bail. Here, the law is stated that bail as a general rule should not easily be granted where the offense charged carries a mandatory capital penalty, since there is a perceived great temptation on the part of the applicant to abscond or jam bail in such cases. Emisango egyo eminene oba egiri capital kkooti eba ekusobola otunuulira ekyokulaba nti omuntu asobola okuba bwe bamuwa beyiri asobola okudduka n'ataddamu kulabika ku kkooti ku lw'obunene bw'omusango ogwo. And the case cited that is Era constitutional n'abaako n'omusango gwe and the yeesigamako. administrative law reports of the Commonwealth 1986 at page 306. Simpson J. was referred to lawyers to be visited because it is a case. And still referring to bail hearing that the court must assess all pertinent factors, both for and against the granting bail. Fairness that demands that the judge considers not only the state's objection, but also the accused rights. Rooted Obwenkanya buba nti kkooti eba tetunuulira kyakubeera nti ba state bawakanyiza naye era etunuulira n'eddembe ly'oyo aba ataddemu okusaba kw'okweyimirira. rooted in the presumption of innocence. Era aba asinziira ku ky'okubeera nti omusango aba teyaguza okuggyako oludda oluwaabi nga luleese obukakafu bwekyo. Decisions should be balanced individual liberties with the interests of justice and community safety using judicial discretion in light of the cases specific reference to specific circumstances. Kkooti eba etunuulira obwenkanya bw'oyo oba eddembe ly'oyo aba asibiddwa n'eki ekinaabeerawo mu kyalo oba mu kitundu ekyo kiba kibeerawo kkooti bwe batenda bagenda maaso nakutakaluka. Denying bail outright risks treating the accused as a guilt before trial. So when there is no substantial threat of re-offending, flight or witness tampering, the court should explore alternatives such as the reporting requirements, sureties or monitoring rather than an absolute refusal. Bwe batabaawo kutiisibwatiisibwa nti oba osobola ogenda oba n'oddamu ate n'ozza emisango emirala, kkooti eba esobola ogenda maaso n'ekuwa n'ekkiriza okusabako n'ekuteekako obukwakkulizo bw'okubeera nga weeripootinganga ku kkooti okusinziira ku bbanga lye baba bakuwadde. 17. At the hearing of this application, it was submitted by the prosecution that all the counts against the applicants involved in the use of violence, which spoke of the prospect of violence in the matter, that there was a high likelihood of interference with witnesses who were journalists who at the time of the alleged offences were in the line of duty, making this matter one of public interest. Era nga mu kuwulira okusaba kwammwe abastate bagamba nti waliwo balina okutya nti mujja kugenda maaso n'okubeera nga musumbuwa abajulizi baabwe kubeera nti n'ensonga endala gye baawa nti emisango gye mwazza mwalimu okukozesa ebisi oba ekintu ekirala kyonna ekyo nakyo ne bakitunulira ng'ensonga ne bagamba nti abajulizi baabwe bannamawulire
kubeera nti n'emisango gino bwe gyali giddizibwa bannamawulire abamu baafuna obuvune bw'ekyo okuva gyemuli bo basiteeti bwe bati bwe baali bakyogedde. That as prosecution, they were ready to prosecute the case Era and ne ready bagamba that it is fixed at the earliest session of the court. era ne bagamba nti bo ng'oludda olwabi bo lwetegefu okubeera nga luwulira emisango gino kulaba nti giggwa Earliest session of the court. nga bagamba nti bo session eneebezzeeko bo beetegefu okubeera nga bajjagi bawoza emisango egyo. On their hand, the counsel for the applicant dismissed this as a mere speculation for the prosecution. Looya bammwe mu kuddamu mu eyo baagamba nti abo basiteeti baali bateebereza buteebereza tebalina bukakafu kye baali boogera. And further submitted that there may be a likely delay in a trial in the matter given how long it took for this court to hear the application. Era balooya bammwe ne bagamba nti wayinza okubeerawo okulwawo okuwulira emisango egyo okusinziira ne ku bbanga gye mumaze nga mwagala okuwulira okusaba kwammwe kuno okw'okweyimirira. 18. In the present application for bail, the court has carefully weighed the presumption of innocence against all the applicants, the gravity of the offences alleged, namely aggravated robbery, which carries a maximum, and the assault of actual bodily harm. Bo kyetunuulidde okubeera nti temunnazza misango okuggyako ng'oludda oluwaabi luleese obujulizi obukakasa ekyo netunuulira n'emisango egyaddizibwa okubeera nga mwe mwali ogw'obwakkondo n'ogw'obubbi n'ogw'okuba omuntu okumutuusaako obuvune. Engaged in their official duties, the journalists engaged in their official duties. Era obuvune bwatuusibwa ku bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe nga bannamawulire. Strike at the heart of press freedom and the public Era okusinziira ku kkooti rule of law. eraba nga ddala okwo kuba kulinnyirira ddembe lya bannamawulire era nga tekikwatagana na kyakubeera nti amateeka bwe gatyo bwe galina okubeera. That given the serious and targeted nature of these offences, Ky'okusinziira ku bunene bw'emisango gino egibavunaanibwa coupled with the prosecution's affirmation that it is fully prepared to commence the trial at the earliest session of this court, okubeera nti go oludda oluwaabi lwetegefu okuwulira emisango gyammwe ku siteshoni egenda okuddako. it is plain that no combination of conditions can adequately safeguard both the community safety and the integrity of the pending proceedings. Era nga kkooti erabye nga tewali kuba bukakafu kulaga nti bwe munadde oba mu bantu ku kyalo obukuumi tebuliiwo bw'eyo ensonga. And the integrity of the pending proceedings. N'okubeera nti emisango gino egibavunaanibwa tigenda kubeera ng'oba tugeze giwulirwa paka. And in these circumstances, N'olw'ensonga ezo the court concludes that kkooti ekomekkereza egamba that is the part the court concludes that kkooti ekomekkereza egamba bail must be refused to prevent further risk to victims and to ensure the timely administration of justice. kkooti okusaba kwammwe okweyimirira n'ekugaana ku lw'obwenkanya. And it goes on, instead we are saying Era n'egenda mu maaso n'egamba that the applications such that they take note of okusaba kwammwe okw'okweyimirirwa that the applications HCT 06 CR CM 0015-2025 omwali fayiro namba 15 ey'omwaka 2024
0016 0016 then 0017 ne 0017 then 0021 ne 0021 for bail by the applicants kwemuteekamu okwokweyimirirwa hereby dismissed. kkooti fayiro ezo nezigoba tusaakamu okwokweyimirirwa These are nezigoba now directive. era neeragira bino wammanga. By this ruling, the Land Trial Registrar, this court, is directed to prioritize the cause listing for trial of these cases in the earliest available criminal session of this court. Kkooti eragidde omuwandiisi wa kkooti eno enkulu asobole okubeera nga emisango gyammwe agiwuliriza ku session eddako katikati mu bwangu ddala. So, it is dated, delivered and signed N'ateekako omukono gwe omulamuzi eyawuliriza saba kwammwe n'ennaku z'omwezi n'ateekako 22 ogw'omunaana omwaka guno. Oweekitiibwa Nanziri Fatuma Bwanika, Judge High Court. Ye akoze bukozi kya kusoma ki omuwandiisi omulamuzi kye yawandiika. I am done, but I also wish you well done. I think I'm done because you are taking the entire room. Who are taking it? Thank you for your tip, and I wish you of course. I'm sending it to them. They are going to work on it. Have this. Yes, byebyo nno ebivudde mu kkooti. Oyinza okuba obitegedde, oyinza okuba tobitegedde. Ekkooti egaanye okweyimirira okw'abasibe era n'abongerayo nga bw'obitegedde. Abasibe tebagenda kweyimirirwa era bazzeeyo emabega w'emitayimbwa. Bwe bali kubeera ng'ogoberedde omukutu ogwa Redson TV, nkakasa ng'owulidde bulungi. Atasobodde kulaba bino oba atasobodde kuwulira bulungi, nja kukusaba genda ku mukutu ogwa Uganda 24 full programu yonna ebaddeyo nga bwe nakutegeeza nti ku mukutu gwa Uganda 24 kwe tugenda okwasaganyizanga programu zonna eza live. Wabula ku mukutu guno tujja kuweerangako update eza bulijjo. Kakati embeera bwetyo bwebadde baganda baffe babazizzaayo emabega w'emitayimbwa. Webale kubanga okyagoberera kanzije tubeere nga tweyongerayo ate ne updates endala. I